oli munnabyamizannyo, Allah ine tutumu lyakutadde, oli musuubuzi w'amaanyi, oli sereebu, genda mpola ensi ekyuka. Bameka tubadde tumanyi nga babakubiranga enduulu nga buli wayita ensi ekuba enduulu. Olwaliro nga ne bwayitaawo bamuwandulira amalusu. Bameka abaali balina emmotoka nga zaabwe, olwaliro nga wadde n'akagaali takalina. Bw'obitunulira gwamma gwe gw'alina akamotoka alinamu akasente, ddala ddala gwategeera ennyo okusinga bano abatambuza ebigere. Allah bw'abanga alina ekyengera kyonna kyakuwadde kyeyambise bulungi. Tokudaala, tofutyanka, omulugube. Weewaawo mwana Katonda ali atugoberera, wadde nga nno Sheikh yaŋŋaana okweza ekigambo ekyo, ne bwe tudda ku sayidi yaffe eri tuli baana be olw'ensonga zaffe, yaŋŋaana okukikozesa olw'ensonga ze, naye ate ekyo kisobola twawula tusigala ffenna tuli ba Luganda, era ekigendererwa kyaffe kiri kimu, kyakutuuka mu nnyumba ya Katonda waffe nga ffenna tuyimba oluyimba lwe lumu nti tuwangudde omulabe Sitaani tumuswazizza, tutambuze ekigambo kye, tusembezza okwagala, twagadde era tukoledde ddala ekyo kye yatutuma okukola eri buli muntu. Teyatutuma kusosola, teyatutuma kuboolagana, teyatutuma kwepima lyanyi, wabula yatutuma kuba na kisa buli kadde, kukwatirako bannaffe abatagala kutuuka gye bali, olwo ne tubawa akafumito ak'essuubi nate baddemu bamulise ng'ebimuli ebyo ebisanyukira enkuba bwe biba mu kaseera ak'omusana bisobola okuwotoka, naye ate akakuba bwe kajja biddamu ne bisanyuka nate. Tusaba Katonda atuwa omukisa ebigambo byaffe ku nnimi zaffe buli kadde bibenga enkuba bwekola ebimuli ku mitima gya bannaffe. Nze nzikiriza nti bwe tunaayimirira wano tulitambula amawanga, tulisomesa baliwulira, ne waggulu wa byonna Katonda waffe yali waggulu ennyo, tulimuweesa ekitiibwa era alituyozaayoza nga byonna biwedde, n'agamba weewaawo mwankolera ddala bulungi obutenkanika. Amanya abampita Nkula Bongo oba Rwima Sam. Nkomyewo ne Sheikh, nkomyewo n'ebigambo eby'essuubi kuba bw'omulaba kye bitegeeza, nkomyewo n'ebigambo eby'amagezi, nzaani okubanga nate era mweyongeza. Ekyo nno tekuba kufuba kwange, kupalaparanya kwange oba magezi gange. Abaddundo oyo Katonda waffe yasalawo ne luno olunaku tulutuukeko. Gye baliko ssebo? Naam. Nkwatire oba ku luno nkwatira ssebo kuba kati Bismillahirrahmanirrahim. Okusookera ddala omutonzi waffe Allah twongera okumwebaza olw'ebyengeri ebiyitirivu byatuwa ebitakoma. Tetulina kyanjawulo kye tulina nti olw'okuba ffe tukyassa ng'ate eriyo abafudde. Abafudde si busiru bwabwe, naawe wenna akyassa si kutegeerako nnyo. Bangi baatuttewo ekitiibwa Allah nga bagezi nnyo okukusinga, bwe ziba ssente nga bagagga nnyo tebakumanyi, bwe gabeera amagezi ng'era batusingira ddala. Naye oba oliawo tukyali ku nsi kuno olw'okuba nti ekiseera kyaffe tekinnatuuka. So twongera okweraamira nammwe, okubalamira okwekwata ku nnannyini nsi, okumwesigamira ebbanga lyonna, okumusaba mu mbeera zaffe zonna, awo nno tujja kubeera nga tuwangula. Nze nno ndi musanyufu nnyo nate okubanga ate tukomyewo mu pulogulaamu yaffe eno ey'ekitiibwa, tukagamba tubeereko ate ne kye twejjukanya emyoyo gyaffe nammwe ate kye tubajjukanya. Sigamba nti ffe tutegeere nnyo okubasinga kwa nedda, era bangi muli eyo baprofesa, abantu ab'enjawulo abayivu, era ssebo sisuubira nti mu nsi yonna gwasinga okugamba okukola bino bye tukola. Nedda.
kabeere nze era nyinza okubanga ndi omu ku bantu abasembayo okubeera wansi mu kwogera ebigambo bino, naye oba oli awo kubeera kusalawo kwe Allah n'agamba ono kamuteeke wano, ono kamuteeke wano. Yes. Amanya Ibrahim Musa ge gange. Yes. Etu katulisumulule gwe mwana wa Katonda ali eyo, gwe muddu wa Allah ali eyo, oliringizeko munda omanyi kye tutaddemu, kye tugenda okugabula. Simanyi ngeri gye kigenda kutuukako mu matuugo, naye kye neekakaza kiri kimu nti bonna akirya ogenda kufunira ddala emmere egenda okukusumba paka ku kigambo buwanguzi. Ntegeeza mu ekyo essuubi eritenkanika erigenda okuyita mu microphone eno, n'ebigambo ebiwoomu ng'omubisi gw'enjuki ebigenda okuyita mu microphone eno tebigenda kukulekera ddala kyekimu wadde n'akatini. Olwaliro tukomyewo. Banne simanyi naye nga kamera zino masha Allah zetuyambyeko kyamaanyi nnyo okubeera nga tugatta ettofaali ku bantu baffe, era nga tupakakasa nti ngaffe wano ne muganda wange ono gwe tusuubira nti insha Allah essaawa yonna ajja kwegatta ku Busiraamu nze nga bwe mulaba nti tujja gezaako okuleeta emiramwa egizimba oba oliawo nga gyetaaga okugirowoozaako n'okubeera nga tugifumitirizaako nga ffe abantu. Era olwaleero tuzze n'ekigambo oba kulinga okulabula oba eyinza okuba nga ŋŋombo era nga ffe tugitandiseewo. Olwaleero tuzze tukutegeeze mu bitiibwa byonna by'olimu, oli munnabyabufuzi, oli munnabyamizannyo, Allah alina ettutumu lyakutadde, oli musuubuzi w'amaanyi, oli sereebu, genda mpola ensi ekyuka. Leka kulimba bantu. Ensi waliwo bannaffe abagigonza ng'anoonya werikyukira nga talabawo, nga ddala n'abamuninaanye bagamba nti nedda ku sayidi ye, ku ngeri gye yafugazaamu ensi terikyuka. Era aliba bbingwa buli kadde, aliba bijjoddolo buli kadde, oba aliba mwavu buli kadde, oba aliba mulogo buli kadde, oba aliba mukkiriza buli kadde. Leka kugamba nti ensi ekyuka, abamu tebabimanyi. Gamba kale kubamu, ne tosobola kugamba nti genda mpola ensi ekyuka. Gamba abamu mugende empola ensi ekyuka. Waliwo bannaffe mazima nga n'ababeetoolodde bakikkiriza nti esobola kukyuka ku sayidi yaabwe. Kati omuntu bw'akola statement eyo nze mba nkwewuunya nnyo, mpozzi ng'ensi si gy'owangaaliramu. Naye bw'otunuulira n'oddako mu byafaayo, n'oddako ku bantu baffe, bameka be tumanyi abadde ne ssente nga bukedde enkya nga baavu? Bameka be tubadde tumanyi nga babakubiranga enduulu nga buli wayita ensi ekuba enduulu? Olwaliro nga ne bwayitaawo bamuwandulira amalusu. Bameka nga baali bantu ba bitiibwa, olwaliro nga takyalina wadde akatiibwa, nga ne watuuka ku mukolo n'atuula mu maaso nga basobola okumuggyayo. Bameka kube tukuma njogera ki ndeke ki? Ensi be yakubiranga engalo, amu ku bo nga bali bannabyabufuzi nga bamaanyi, olwaliro nno nga n'ekyewunyisa nga abamu tebafanga. Gundi akyaliyo nti gyali kale bano omusajja oyo yali w'amaanyi nnyo. Bameka ku baali basula makanga gaabwe olwaliro nga bapangisa? Bameka abaali balina emmotoka nga zaabwe olwaliro nga wadde n'akagaali takalina? Bameka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala be yajja mu kibuga Allah n'abazza mu kyalo? Bameka ku baali kugamba nga emmotoka avuganga bw'ayagala olwaliro nga emmotoka agivugisa mimwa bw'aba anyumya? Emmotoka yavumanga bweti vuu nga bye bigambo bye.
muganda wange bameka gwe kuba omanyi nga balina obulamu obulungi olwaleero nga bali ku ndiri baafuna endwadde ez'enjawulo bameka kuba omanyi nga baali bategeera bulungi olwaleero nga bali ku street baagwa eddalo bameka njogere ki ndeke ki bameka kuba omanyi nga baali abavubuka abaliwo mu biseera ebyo olwaleero ng'oli bwakunyera nti yaliko omuvubuka ng'osobola okukiwakana bameka ku bannamagye abaaliwo ng'ensi yonna ekankana etya olwaleero nga bamwogerako ne wonya nti akyaliyo baganda bange bye twogera bituufu nnyo genda mpola ensi eno gy'olaba ekyukira ddala ebintu by'olaba ow'ekitiibwa Allah alina program gy'atambulizaako ensi eno kubanga ye yamanyi lwaki agikyusanga bw'aba ayagadde naye ekyennyamiza era nga kyewunyisa ng'owuniikiridde nnyo badde nfumitiza ebigambo byoyogera nawuniikiridde empulira ennaku neŋŋamba wallahi allahu akbar tulina kwekuumira mu kisaakye nnyo kakati abantu bangi Allah basitula nabo ebyenjera ebyenjawulo ne balowooza nti kutegeera kwe bw'osanga oli Allah gwawadde akasente n'alowooza nti ategeera nnyo n'alowooza nti wakabi nnyo era sente ezo magezi ge naye nga gwe bw'obitunulira gwamma gwe gwalina akamotoka alinamu akasente ddala gwategeera ennyo okusinga bano abatambuza ebigere gwalina ennyumba nga yiyo topangisa kyogamba buli apangisa gwamusinga okutegeera obadde okimanyi nti bangi abapangisanga be baakulemberanga mu bibiina balandiroodi baabwe ate wangi ebintu byewuunyisa abataasoma ate okimanyi nti be balina amasomero bakozesa ate ab'amadiguri baprofesa kale bameka nga bajja mu maka nga abakozi olwaleero nga bakyala mu maka nga yajjanga house gaalo ne bukeera enkya omusajja neyefuula naga nti oyo nemwagala namuwasa newecwacwana naye nga yo ate ndowooza abasajja otutegera bulungi musajja nga yagambye nti muleese aba akoze atya aba amuleese bangi baali banaku olwaleero nga be baliwo mu bunaku bwabwe era newoba otunuulidde baministers ab'enjawulo ba president baani ebiseera bisinga abantu abayiseemu ebyafaayo byabwe bitera okukaabya ku maziga ate abanaku bangi nga bwakunyumiza ku bulamu bwe yali mu myaka gye egy'ekivubuka nga yali mu mirembe nga be baaliwo bamutwaliranga ku mmotoka ku ssomero kitaawe yali mugagga muvundu tebamukoonangako kyeyasabanga nga kyalya olwaleero ng'alya kasasiro sinakindi okusabiriza kakati kyetugamba kyeki Allah bw'abanga alina ekyengera kyonna kyakuwadde kyeyambise bulungi tokudaala tofutyanka katandike n'abagagga ffenna twagala ssente era nze omu ku bazaagala ennyo naye mugagga gwandaba obugagga obwo bw'oli mu kituufu bubwo era gwa bulina naye eyabukuwa abulinako obusobozi obukujjako eyakuteeka mu bagagga era alina obusobozi obukuteeka mu baavu nga bw'olaba bwe yakuwa ssente mu ngeri naawe gy'otaategeera era alina obusobozi obukuzzaayo mbasabiriza ekyengera kyeyambise mu nneeyambisa esinga okuba nti nnungi lwaki ovuma abantu bagagga bangi abantu avumanga bw'ayagala n'abakuba empi agendako mu hoteri y'omuntu abakozi abakuba empi kwati oti omwana w'omuntu n'omukuba
oyo gwokuba okimanyi nti enkyasobola okubeeranga mukamaawo ekyo badde okimanyiko wakirabako ng'eyali mukama we Allah n'abikyusa bw'ati kati nga eyali omukozi nga ye boosi lwaki okudaalira abantu lwaki omanyira famire olw'obusente bw'ofunye abantu bangi batuuka n'okujolonga famire zaabwe n'ayimirira mu miitingi y'ekika mulimu bakitaabe basengaabe bajjajjaabe ayogera nabo inaali ku ssimu n'avumanga bw'ayagala inaatuka n'ogamba kitaawe naye nze taata nze bwansoberasobera dda oba naawe oba otegeerako ddi nnyo maama nze nakubuulira dda wenna gundi obukyafu obukujjudde nze maama nze toddamu nze kujja eno abagagga owaayi banaatubuulira maama n'amukubira akasimu munnange njagala emitwalo 2 namugamba naye maama sente ze naakakuwa gw'oli olinga kyuma ng'amubuuza mutabani we olyanga akanyonyi ate munnange alina ku sente okitegedde sebo abagagga abo batuuka n'okugoba abantu baabwe mu famire mukanga abaana bange maama bw'obanga olina ky'oŋŋamba nkubire essimu tusinkane ku stage e Kampala ku mulimu tojja omanyi wonsanga n'otunuulira abyogera n'akumalako essuubi ne plan tamanyi ani gwamanyiira tamanyi nti ensi eno buli ddakiika ekyukakyuka okitegedde Allah akuwadde akamotoka olwaleero okalina okavuga sente ezikasamu amafuta ogalina ozirina olina akola effujjo naayita ku muntu n'amukuba amazzi embwa ezo balina amagezi ate abo bakola abo tambula amantaala tebaagala kukola bamantaala sobola n'okusinziza bw'ati mu mmotoka nayisamu omukono n'amukuba oluyi gwe n'akangamu abamu batambula n'emigo mu mmotoka n'emigo mu mmotoka zabuzinga kuba n'amugamba genda ku poliisi nkusibireyo genda ku poliisi nkusibireyo nja kukuba ate nkusibe amaanyi mangi sente nnyingi takimanyi nti busobola okukeera ku nkya nga watadde omusipi waliwo kyayi oyo Allah akisobola bulungi wallahi akisobola nga wooteeka omusipi empale n'ogisibira eno mu lubuto wallahi ng'otaddewo kyayi kisoboka kale goya atulaba engeri gyafaananamu ayambadde esaati mata akubye n'akakala olubuto ne lugwako olwo olubuto n'alufundikira nze babuulira ensi eno nzibu nnyo gwe buuza ku bantu abakulu abawangaddeko byenjogera babimanyi bameka ku baayina embuto nga nnene olwaliro kati nga bayina mitwe ambaka baba basala mugejjo erozi ensi yakyuka ninako omugejjo n'atuuka n'okwambala ddabokala nigina nga tezifaanagana n'ayambala bbulu n'ayambala ne redi baba amuloga be baasabanga bameka ku bantu nga be baasabanga olwaleero nga babasabira buyambi muganda waffe mulwadde muganda waffe renti talina tumusondere kuza okwambala ali bubi nze nina gye nasaazaako eyo ejjuma nenjoge Allah nanjogeza ebigambo nga bino kubanga nze siina maanyi gayinza kwogera bigambo bifaana bityo sajja mukulu naŋŋamba yanziza ebbali naŋŋamba seeka sooka ojje naŋŋamba seeka ensi eno nzibu nnyo naŋŋamba nti nze gwolaba ku gwamiini nalina fuso 10 yalina fuso 10 kuba mugagga mu bundu yaŋŋamba kuba yali taddasiramuka ebiseera ebyo nga bwajja mu tawuni ensi yonna ereekaana ng'eyita ye naye nga buli kyayogera kimwetaagisa okulayira olw'embeera gye namusangamu n'enfaanana gyafa nga ayagala kunkakasa naŋŋamba nga weetaaga okutegeera bino buuza abantu b'omu katundu bano abakulumu ng'ayogera ebyo
talina ngatto mbigere ng'ayogera ebyo yenna nga ddugala ng'ayogera ebyo ng'amannyo gonna gakutte yero kitegeeza nti n'akasenya talina busobozi kukko Allah asobola okukuteekayo ebi ng'okufuna ebitaano olina kwegayirira nnyo ab'okukkuba ate bano munange nyamba seenaamu zaakulya gwe tobalaba gwe tobalaba bameka abaali obadde otya muganda wange bameka abaali mu masomero nga bebeediboyi nga beeyisanga we baagala olw'okuba bebeediboyi olwaleero ng'obwami sikiini bwe baliko nga be baacunyanga ku masomero nga gwalina okusaba ate bakati gwe kyoba nkolera noonyeza ku ba prefects aba bakulemberanga eriyo abakusanga nagamba ssebo mukama wange mpaayo 2 ndi bubi genda mpola ensi ekyuka naawe munange era nkusomesezaamu kubanga olugalo bw'oluleeta nnyo omunsi eraliikiriza ate ng'otya ki ekikulu kya byonna ekyengera Allah kyakuwadde kyonna gezaako okukyeyambisa munneeyambisanga nnungi yamba ku beetaavu n'omuntu najja nagamba munnange ndi mulwadde munne mugagga bw'oba olinayo 2 zimpe sebo omugagga batira okwogera nti embwa yange endwadde kapa yange ate yafunye ennyama biraba mu kayimba kakati kobirebako booti n'amaaso go ojja kukakasa embwa yange endwadde kapa yange tennanywa kata tennanywa mata nti munnange baŋŋambye bampadde ebbiru bagenda kuno nti owaye muganda wange nandikuwadde naye embwa yange endwadde bameka abayita ku bantu nga mumanyi olw'okuba alina emmotoka endabirwamu n'aziggala bw'ati na mukwano gwange ampitako tugende wantu wewamu tuna gye tukuŋŋaanira eyo nze ndi kukuba ntambula kutwesanga nga hanakuyiseeko ng'oli enfuufu asobola n'okugamba nti waayi emmotoka yange yabadde ejjudde temwabaddemu kya nti nabadde ntadde mugundi engoye zange zembadde ngenda okukola kutya okwambala eza mikolo ate yadde gwe nkulaba oddugala yako oyinza ozigera booti ebba n'ensi nzibu ate ekirala bwe tuba twogera ebigambo bino weegendezanga nnyo byoyogera gw'okigambye ekizibu kyakukyerabira gwakyogedde osobola okukyerabira ne gw'okigambye kimusigala wano ku mutwe muganda wange omugagga wakati mulala gonna gw'okola wallahi busobola okukeera enkya nga bakusondera busondezi ssente eyo emmotoka gy'olaba busobola okukeera enkya nga nawe emmotoka olina nakyo ogimanyi bye bigere twetaaga mafuta nga twetaaga yo kwegamba ogitambu